milioni 3 kasi kati najja n'agamba njagala kujja mu radio Simba febe bakozesa okubba akaluka akansi wange tebakuleetanga kakati lwagenda bawera nekugamba nti waliwo okuseza abantu abakwata abantu buli lwokujjako emyaka yonna naye basabye baagala kujja ku radio Simba nga nawe oli bakwetondere bakuwulire engeri gye babba. Omusajja wa radio Simba bamuyita Mwami Evans n'agamba kati bwe banajja wano munnange akalimu ne kadda ne tukola ki ne tugaleka. Tubasaba mubeere bumu mukitegedde nze sibaawula nze mbagambye akabiru akange nkeesabira nzekka zisebiteri yansabira kalutodde eyo n'omenyeka mutamaguzi musabira akabiru akange kugamba bondaba mwalaali tiiti nga bw'otandabamu ngobera ddala. Ekyo tekiriyo mu palamenti ya Uganda. Buli mubaka gw'osanga osanga avunama kinze ssebo mukama wange musajja we weekaasa ngombo ondabiranga ddala ondabiranga ddala nze akange kabeera alaali nekugamba ondaba ennaku zino tulwana na byalo bye baagala osengula owali eri omanyiwo nsaasi waliwo omuwala wa Salimu Sale ayagala olusozi olwo lulimu ebyobugagga naye baagala kujjawo tawuni y'ekyamutakasa yonna bagisibe ebibaati. Kakati nzo oyo ennaku ezo mbadde nwanagana ng'oyo nzira wali nti waye mutamaguzi omulabiranga ndaba akola ki ekyalo kigegge mwe mumanyiyo kigegge. Omusajja omu yakwata bano abalaalo be bagoba mu mamuka ga Uganda namugamba pamuzomba olwanagane n'abantu abali ku kigegge nembambiterere tubadde twezooba n'abasirikale ennaku ezooba mu Kibwa neyaliko ssentebe w'ekaasa ngombe Mukulu Makande bajja ne bamutibwa ne tugenda mu b'ebyokwerinda eyo ne bagamba naye Mukulu Makande kati mujja wano mbataase ku nganja byammwe naye mujjukire mwe mwanjeekeranga naye nze olw'okuba nina omutima omulungi nze ne bwonjeekera nkugamba onjeekerera bwereere kubanga ebyange ebya Katonda bw'aba tampadde. Mwami Mutibwa omanyi wali eri ku Kibaati waliwo omusajja omusawo Omuganda ku Kibaati wali e Nakaseke ng'okutte ku kigenda empwedde omusajja waawo omusawo Omuganda yena utamaguzi ogenda mu kalulu bano bazze dda wano naye gwe sikutakwakula ne baate nkulaba olina obusobozi n'olwekyo bw'onojja wano omulimu gwe gujja kwongera okudduka. Negasebo netegereza byoli kyonna kyennina wano saakijja mu ssabo sijja nnina wano ate era banteekako amaanyi mangi naye era nakola ki bwondaba nzize mu ssabo ly'omanyi nanga kisebo gwe nkubuuliddeko bwe nawangula akalulu yakeera nki ewange nanga naye gwe musajja gwe nakulabanga oliko amaanyi ag'enjawulo nakulaba. Kakati kye mbagamba mukwasaganye wamu wayinza okubaawo abamu ku bannaffe essebo ligiswa abakola ensobi mubayite mu kyama mubabuulire abamu ne baluvuba n'ebifo era ekifo n'obufuzi by'ennaku zino si byangu. Ababaka ba palamenti bonna abasinga beekwese mumanyi lwaki beekwese omutakoona afuuse buzibu oli oli mukubira essimu agamba omubuuza owaayo omaleko Nakawooya mwatenga kyakulabirako bakweta ndi mu miitingi ate siriwo naye ngaali waliwa palamenti kubanga ensi ekaaye omuntu gwe banaalonda teweetaaga kukola fujjo kolera abantu beetaaga okuba bo bajja kusiima. Nkugambye ono Nakawooya bamubba akalu wanuma nnyo naye ate tewanuma nnyo kubanga nakuwulirawo olubereberye nti abantu bonna b'ogenda okozesa mu kaluku basengejje omulundi guli mu Nuupu mutera okuwulira akagero kange kenkozesa ku radio ne TV weevu yaleeta weevu bwebezze weevu gwe muyaga omuyaga guleeta ebikere guleeta amakovu guleeta empuuta guleeta engege guleeta ebisaaniiko ne guyiwa ku lukalu. Kakati bwe guleeta okwawulamu gwe kyonoolyako gw'olaba ow'engege agenda n'engege naakola ki kati ky'oba olaba ennaku zino Kyagulanyi namugamba nti ffe twakusooka mu by'obufuzi n'ojja oluvannyuma tukusinga abamu emyaka n'ojja oluvannyuma n'okwata bendera naye weegendereze omuyaga gwaleetamu olumu ebikere ekikere bwe baba bagoba ekikere tebakigobesa ngalo mwendooza mwali mubaddeko mu kyalo ekikere byagobesa kikere engalo bakigobesa na oluti n'okisenda n'oluki era muwulire enti ze tukwata nga tusenda ebikere nga bifuuse ebikere naye ebitaffe tugamba nti ekikere newekikaaba kitya mu luzzi tekikulemesa kola ki kusenda mazzi
ebigere bikaaba ebyo bikaaba musimanyi abambala obuloza nuuku balina pampa n'obujaji kikeregwe wali ojambala lungo noonya obunawe walina pampa naye ekyo kiba kiki kati tulina n'abeekwekakweka emmengo nga beekweka nze ntya Ssaabasajja Kabaka mumanyi lwaki mwagala nze simwagala nga mwe nze Ssaabasajja Kabaka yampeerera nga ndi Makerere Makerere ng'era sente zange omukungu ow'emmengo bwegaweranga ennaku z'omwezi 22 awo nga maaso gambeera mu kkubo nasulanga mikolo ngamba Ssaabasajja Kabaka anaasobola okuleeta nye nagendanga omulaba nge tulikoze eki mwagalamu ak'enjawulo waliwo omusirikale omu akuuma Kabaka yandeetako ejjooga emabegakaawo nga ngenze wa Ssaabasajja Kabaka kino mukikwate ne mugamba bw'omala emyezi 2 gwe ssebo nga sinze butamaguzi bamugobadda yanguli wasala amutuba akasajja akokola bikakalokaako ne mugamba ati nedda ffe tuliyo twagala Buganda naye Buganda eyaffe gye twetaaga tetwagala giteeka mu byabufuzi batugambye maama wa Kambo gwafu nga kitalo mukwano kati tujja kulisiganya nja kuweereza amaggo sebo kitalo y'omukwano kansala kakati mbadde nkyabagamba twawule emmengo n'ebyobufuzi bye tulimu mukitegeera bwe Ssaabasajja Kabaka agatta abantu bonna ab'amawanga gonna ab'enzikiriza zonna ate tewabeerangawo omuntu akutiisatiisa ng'obanja Kabaka mb'omubanja ngaani gwe eyeetaaze buli kalonda w'abaana oli mukyala naawe eyeeteekerateekera okuzaala nga weetaaga obugoye bw'abaana abato okuviira ddala ku bawere engato eby'omu kisenge by'abaana ebitanda by'abato obusuuka eby'okuzanyisa by'abaana ebiwangaazi ate ebigumu ddala na buli kalonda yenna ow'abaana kankwanjulire Tigida Babies Villa nga bano basangibwa Ekitebi okuliraana omuzikiti nga waakava ku katale k'obummonde ng'odda ku Star abatuusa bino byonna okuva mu mawanga agasinga okukola ebintu ebyo ate ku bbeeyi ensaamusaamu gw'omuzadde tulina kubonaabona jangu ofune buli kalonda w'abaana ate jjukira nti tukola ne delivery awo wennyini w'oli tukubire bukubizi ku noti 7729 331 naye noti 7598 beba Tigida Babies Villa ku lw'essanyu ly'omwana gwo. Kabaka yeeka gwe tusigaza abasajja bakoze pulaani mbadde mbawa ebyalo bye baseera ennaku ezo ne baleeta ewa Nnyandwe ngaali wagenze ekyalo kye bayita Buggala ne Kabeere waliwo omusajja gwe twagoba ebbalaatira abyetaaga agenda kuguza musajja mulaalo bano be bagobye emambuka ga Uganda kakeera abo nga mbeegayirira bakaba owayitamakuzi nemagakya mubeereewo njakukola ki ekyalo kye bayita Buggala eky'Ennakaseke nakyo baakiwaayo bakitwala muwulira ebyo kati tuba tuli awo nga tuwulira n'ekikandwa ow'Ekaasa Ng'ombe ab'oku disitulikiti bamutunda mbwekyo ekyalo omuyimbi yali yakirizinga lizi yaweddeko n'olwekyo waliwo gwe baakiguza ne mbagamba wabeewo n'omu asembera kakati tuli mu ntalo nnyingi ebitundu by'ebbalaatira we byalo nga 9 nabitaasa nange nsobola okugenda e Kampala n'entuula ne neebaka neekola ebyange ebyobufuzi by'eno byakuzannya buzanyi naye ofaayo omugamba nkole kino nkole ku kiri nze enjawulo yange nammwe abakulembeze ssebo mukulu Kakooza nze asiima ng'akola ki atasiima ng'ondeka kubanga ne Yesu si bonna be yakolera ebirungi nti baamusiima olaba ate ne gwe yalyanga naye mu kibya bwe byatuuka essaawa ey'okumulyamu olukwe era yakola ki n'olwekyo ssebo registra nze nzize wano eno bagiyita Nakaseke South ngirinako obuvunaanyizibwa ebitundu 10 ku kiki ono registra waffe azanya sentrololo olina okulaba emirimu gy'omusawusi nga gitambula egy'omusentro nga gitambula n'egy'omunoosi kuba eri munoosi tetulinaayo kandideti yafuddeyo n'abamu bajja ne beenyumiriza mu kitundu kino basebe ne bannya beeno kitundu kyali kyenaaleemu nga nyimirirawo abasajja nga baagala nakunkuba mayinja mwe musanze ebigonzegonzemu n'abo abasajja b'enaaleemu abamu be mulira banjogerera be balinga baagala okunkuba amayinja kakati bamaze okulaba tukabadde olwo nabo bajja munaffe twagala wawe weevunga enkwale
kubanga tewali kinyonyi kyagala waweweevu nga nkwale kyomuva mulaba nga bagikwata mangu yo kasi toyerula noyerula tesobola kwekolera mweruwo gwayo ng'eyitira wano okoze eki opposition eno yali si nyangu emabegakaawo bwe twekitambula ne President Kyagulanyi namugamba nti abavubuka bano abasinga be tulina bato abali mu politics naye tulina okubeera ekyokulabirako tuliziganye tulina okubeera ekyokulabirako naye ddala Pulezidenti n'akwata abasajja abo nga bampuuga n'abawa ebifo mu DP gye baali tebaali nayo bifo nze bukyanyingira palamenti mbadde nga nina ekifo sibanga ku bwaminisita okugjako ennaku ze Pulezidenti bwe yanonda nampa oba vice chairperson paaka lokukabuna abasajja ng'abo bampuuga munkwata ab'amawulire mu DP baali tebalina kye bali n'abasembeza nga bwe bajja bafaanana n'empisa zaabwe ne tumuwaninga nti abasajja bano omupiira basamba gw'amagwaya bajja kutuuka ekiseera nga tutunuulira olw'entalo zaabwe so ali wano guno olukiiko nze naluyise mukitegeke era luvunaanyizibwako ebitundu 100 ku 100 bw'obawulira wesokolera wano efujjo tukwegayidde kolaki era nabadde sebo registra namwe tiimu nalonda oli mukyala Nakawoya ne mugamba gwe mukyala kwatagana ne baregistra nono naye nemukubira kubono yasooka nampubira nangamba twegere kwekuyita mu lukiiko ne mugamba lukiiko ki ne mugamba olwo olukiiko ze ndi mukyala era nja kubabuulirawo okutuula kuba likuba tusazeewo okuteekebwa Muzeeyi Kayondo naye ne tukizuula olw'okuba baliko olumbe katusobola okutaataaganyizibwa so neŋŋamba mukyala Nakawoya nti munoonyeeyo ekifo ekiri Nyuto naye registra era jja regional coordinator ye ng'asisinga nti olukiiko lulina kubeera wange mu geeti era nga telusukka bantu 40 abangi ennyo naye nenjagala fakisebo nabadde njagala kukubirako nga njagala mwogereganye n'omukulu oli nagamba waliwo bano abantu abakubira amasimu naye nabagambye bakukubire ne mugatofayo bajja kukubira naye kyange kikisemba era tubadde twogera naye obwedda ngamba mukola agenda nkwegayidde enzije banze nabadde mbagambye tutandikeko ng'obudde bukyali abasobola okwogera mugere kubanga tusobola okuwanyisiganyako ku birowoozo luno olukiiko terudde lwakusaba bululu lwakuba kuwasa register ate nafunye ne special orders registers ready books zino zigenda sooka kwasibwa bamagomolola bokka kati ab'ebiruka kijja kuba lubamenenze nabadde nsubira nti n'ab'ebiruka bajja kuba nga bafuna the same time naye bangambye nti bamagomolola bokka be bagenda okukola ki okufuna n'olwekyo abantu 6 nze kugundi yange sebo registra namu abatesitesi nagambye omukulu ono yabadde alina okuba nga yatuuse dda naye agambye nti amakubo mabi nnyo era n'agamba kola kyonna ekijja nze bwe nzija kwasa ebitabo ngende ne mugamba that's very fine naye ffe twabadde tubawaddeyo ku kaseera mukubaganyeko ku birowoozo olwaleero tetuze tusaba byabufuzi simanyi gundi njagala kwesimbawo ebyo birina obudde bwabo olwaleero tuze kulonkinga ndoza mukitegedde era nze nabadde njagala tukiwaineningeko oba tukigaziyeko naye okusinzira ku instructions eziriwo tugenda kusinkana ab'amagombolola ne tugenda okuwa ku ngezo then tukole omukolo omugazi ogira olinako okugaba sebo wadde tuliko twagala kumaliriza tetulina kadde kanene twabadde twagala eddakiika 30 ng'omukolo gwedde kati oli bunafu ajja ow'okuringoni yasanze obuzibu abasajja b'ebwero bamuyisiza bubi nnyo nga bakubagana bo bazengeera muwe mutudde wano nga bo balwanira bya kaadi ekaadi bw'oba ogifuna ojja gifuna bw'oba togifune tojja kola ki walindawo naye nabandeetako olugesigezi mu lutabaguzi wa DP atajja atya mu byanu basebo ne banyaba oli wano kuwange gwenna ali wano mukitegedde era siriwo wano kyasooke ne bogenda ku kitebe ne boolagawa nga sinaba nakubeera minisita bandi minisita nakwasibwa nze nkwaza disitulikiti 3 Luweero Nakaseke ne Nakasongola
era ebiseera ebisinga ffe tutera nnyo okubasanga nga musikasika ebikwere ebyobufuzi tebinaba kutuuka. Nze nababuulirako nti ajja okufuna kaadi ajja gifuna. Ennaku ezo mbadde mulaba tulwanagana n'ababaka ba palamenti registro eno namuweerezangako ku bunaaka aliwa nga tulwanagana n'ababaka ba palamenti sebo abaali bajja mununku naye ng'ate mwe bayeekerera nga bayeekera abasajja. Ennaku ezo pulezidenti waffe Kyagulanyi yali agenda kujja ewaka ne muyimirizaamu ewaka ewange wali eyo kubanga abamu temukimanyi tikutuuza ewaka. Naye n'aŋŋamba Lutamaguzi n'abantu bano abamu be twali kwesiga nga tumanyi baffe bamunda tugenza okwekanga akaseera akasembayo ate nga si baffe nga bamu balina n'ebifo. Nolwekyo Ssebole disitwa ebiseera ebimu mwalabanga nsika omugwa. Nze sisika mukuba nti oba nkuganya nze kaadi eyange sigikabiira era nkugamba bugambi tukole ekyo ekijjayo ekibiina. Abantu abasinga mutera okulaba nga bagate Lutamaguzi. Ekibiina kino bwe kyali kitandika kambawo ebyafaayo mujja kunoonya ne Kyagulanyi. Abantu baali babiri abadambula ne Kyagulanyi abamukiririzamu. N'ababaka ba palamenti olwaleero bwe mulaba abawimbirira Kyagulanyi nga banoonya weewu gangana okumukiririzaamu. Yali nze mumunoonyeeko Kyagulanyi zaake abatambula ne Kyagulanyi. Era paka okutuuka ku kitabo kye kyawandiika yagamba mwendi ne zaake. So n'olwekyo ekituleese wano twagala kukuba mpenda. Ssebole disitwa entale zibadde eri tuleme kuba nazo. Abantu bawe assurance tuli mu registration okufuna ba members baffe tujja kugula kaadi. Nze mu wiiki ejja ngenda kugula kaadi za miliyoni 3 zikukwase abantu baffe mubawe abasobola bagule abatasobola bakuleka. Era tugenda kuba ne offices 2. Tugenda kuba ne office e Nakaseke egatta Kasangombe ne Nakaseke. Tugenda kuba ne office e Sebuto egatta Sebuto ne Kapeeka. Ekyo kiri nze sinogera kuba abamu baali bagamba Lutamaguzi ayogera simanyi asaba akalulu simanyi asaba ekaadi. Ndowooza kutera okungulira kule ebyo nze era bibakkirira ampa akole ki abatampa mbeeko. Ate nze ne kaadi ya Nuupu nze yange si yakusaba musabi. Yange yali eri reserved wali. Era ne bwogenda ku kitebe ne bwolagawa ebiseera ebyo Ssebole disitwa tubadde kufuna olutalo eri bannaffe. Ffe tetubagana mukole emirimu gy'ekibiina ngera nammwe bwe mulaba tukola. Bannaffe abasinga mubadde mubalaba naye ng'omukulembeze waffe bamusekeeterera munda. Gati yabawa obufeera obuvunaanyizibwa. Nze bukyanyingira palamenti mbadde minisita. Ennaku ezo pulezidenti Kyagulanyi yamba okukulira akakiiko ka baakalo ku gavumenti. Waliwo ababeeri ne bagamba ate Lutamaguzi omwokya ne mbakulira ne bagamba nti naye bwe mukimanyi nti nze bamuganda bavuga nga bagenze gyali. Ndyagenda omusajja yadda ku DP. Lwaki nagira uli ku DP? Kino tukiwulirize ne Nakawoya. Honorable Nakawoya. Ebiseera byeri nga twesimbyewo ejjukira twali tumaze okubisa kalenda, tumaze okubisa ebintu byonna n'entambula ne Kyagulanyi eno n'agamba Lutamaguzi. Kyokka ukaniko n'abalala ogenda kunuma nnyo nga twatandika naawe nezaake okutagira ku Nuupu. Ne mugamba Ssebo pulezidenti no mu ripoti ng'abamawulire nti sinze naye omulimu gwenja okukolera gujja kusinga n'abambala ekooti emyufu n'empale emyufu. Era ndowooza mwalaba olutalo. Kati tubadde ne munaffe nga bwe mulaba mpuuga. Twatambula naye ndowooza mwalaba baali batuukidde ne Nakasongola ne batukuba amasasi. Naye nga tumugamba nti negamba pulezidenti naye abasajja bano beegendereze era kino ekibabulira se omukulu Kakooza nammwe abali wano ab'ebyobufuzi. Ennaku zino amaloboozi matono nnyo ag'ababaka ba palamenti. Mulowooza lwaki matono mu lutalo lwe tulimu olw'okwegobako omulisitaani? Kubanga abamu baali batambula bakiba nga abalala bekiriranya nga babagambye waliwo ekibiina ekipya. Nze nvaayo openiremu abaddeyo okundaba si wakuba nti no nze njagala kaadi ya Nuupu. Nze kaadi ya Nuupu nabagamba nze yange sigisaba eyange eririza budi. Era abakulu batuula wali ne bagamba owaye Messi ojjadi mu Barcelona yekwe.
bayimirira mu Barcelona Messi mumulaba emmotoka mukaziriko Barcelona mwagala ki kabe kigenda okusembayo abamawulire busuulize nawe ekyo baine pulezidenti waffe Kyagulanyi nagamba kiri mutabaguzi waliwo ekintu kyewaŋŋamba okimanyi ti abasajja baffe bekwesiganga ennyo bonna tugenza okwekanga ku ssaawa ey'oluvannyuma ennyo ng'ate be batusinza okunyamba olukwe era lwe lutalo oluliwo tetwagala okukola mu kitundu kyaffe ekyenakaseke twagala kutimba nakaseke lwedi mukitegeke yagala lwedi yagala lwedi nga musajja wange ono obe kuuli kukuba likukube sanoaobateekulimukuba era agenda mukulu bakabewabe batugambanga oyambala ebyugu mu biseera byekubekulikola kino naye sebona abasajja bonna bamyusiza temwewala ne bwamiko gye tugendamu okuvuganya omuntu yenna bwe banaalonda baba bajja kulonda temwefitinaawo nayiteeno nayiteeri sagala bikwano bingi kuba ebintu ebyange beteja tugamba mbeera alaani nekubulya openire kikole kino tuteekemu tulwaniremu wano tuzeemu abantu esuubi nakawoyoyo bamuba abantu nafeesekenobegakaawo bali beediyeemu omusajja eyamuba